Nze Nsubuga Nassan Lugonda mbeera Luwunga. Ndi mutabani wa Lugonda Henry agalamidde Luwunga. Kuva kwange awaka nga tulina ettaka lyasinga okuleeta omutawaana, ettaka lya jjajjaffe Timoteo Bulayi eweza nga yali mayiro naye n'aligabanyaamu newasigala eka 3 liri ne tulikozesa ng'abeekika bazzukulu be. Eka 3 ebyo byaliko liizi. Kaakati jjajjange Timoteo Bulayi yawaka yalinawo omukozi nga bamuyita James Mabuuliro. Kati jjajjange Bulayi bw'afa nga tewali wa muganda we yenna muli kumpi awo. Baganda be baalinga Kiyindi. Kati okuva awo Luwunga okugenda Kiyindi ebiseera ebyo myaka 1900 nga tewali ntambula. Kalulu yagenda okutuuka wa muganda we nga yafa dda. Kati nga James Mabuuliro yeewandisiza ku ttaka ng'omwana wa Timoteo Bulayi. Kalulu n'aweza agenda Emmengo namusalira muganda nti katwaleko okuzina eka 3 ezaaliwo nebamuwako eka 110. Kalulu ne bamuwa eka 2. Kati zino ebisatu byasigala nga birimu ku liizi. Bwafudde ono James gundi Essozi ne yeegatta ne muzzukulu wa James Mabuuliro Nassozi ne baagala zino essalo bitwale nti zaabwe naye saali kyabwe. Akati nabadde nga ndirwanyisa Nassozi gwe kujja yali mukwano gwange nga tutambula naye ne bankozesa ensobi ne baŋŋamba nti nzikirize nti ettaka eryo Kalulu gundi James Mabuuliro simumanyi, bampoleza omusango okujja Katabanda ku ttaka eryo yali atutte. Bwe bityo ne tugenda mu maaso ne bampandiikisa Luzungu simanyi nateekako omukono byewandiika nga sibitegeeza byewawalika sibitegeeza tebabyinsomera. Tiisa nga bagamba kuntemako omutwe singa siva ku ttaka. Singa siva ku ttaka era kwe kudduka awaka mponye obulamu bwange. Era kwe kudduka abantiisa nga bagamba kwe kudduka singa sadduka singa banzita. Bantiisa okunzita era bajja ddala awaka kunzita. Batwale ettaka nti bwe naafa ettaka bajja kulitwala ojja kuba tewali aliwondera. Era singa saddukawo baali bazze kunzita. Nsaba Pulezidenti ennyambe bangobereko Essozi ne Nassozi ne Haji Beeka baawamba ettaka lyange ne Mukasa baganda Basozi era bwe bajja ne bawamba ettaka lyange nsobole okudda ku nju yange kubanga ewange tebavaawo n'amajambiya. Nabo baddukawo babalumba baddukawo abazzukulu baddukawo waka ne basigala awo nsiko kati waazika. Amaka gange nagaddukamu kati myezi 8 nga ngadduseemu. Ndi eyo wensanga ow'ekisa yankwatira ekisale nebakawo bwe nebakawo essande oba myezi 2 olina nankoowa bunoonya bwensula. Njagala gavumenti ennyambe nakookulya mpaka wampe abaana baali nnyambe okumpa ekyokulya nabo tebalina. Naleka amaka gange njagala gavumenti ennyambe nzire ku ttaka lyange. Nanziriza ettaka lyange. Kale nsula mu byalo sanga wensula nkwalirwa ekisanga muzeeyi obonye wembuwulira nansikiriza nensulawo ne munnange ozeera omalako omwezi naye akwetamu tolinako owaayo yakuliisa. Abaali ku ttaka bangi nnyo baleeta abantu bangi majambi era basi batambula ku ttaka okwo n'emmere yange yonna bagira yonna babitwala awaka wonna n'emmere awaka yonna babitwala tuko babitema. Ate nga liraanaganye ettaka endiko liraanaganye ettaka yiika 12.
etulwanira era bwe baziriko bazisenseddeko batulakita ne basenda batunda poloti nga bangobye itamu okututiisatiisa okwagala okututemaatema n'ekirala bwe ofiisi gye tutuukamu batugoba bugobi kitegeeza ababbi balina amaanyi. Kino kyava mu kino so zino zonna siiru ziraga nti ekyapa kino kiri oligino. Ebyapa byaffe tubirina, ttaka lyaffe, ttaka lya bammamba. Tusaba buyambi gavumenti etuyambe etugireko batugobereko ababbi kubanga balina amajambiya balina ebisi batugomya ekyalo ky'e Luwunga abantu babakuba naye ng'ate bawagibwa chairman Madi e Luwunga. Security Council yatuula naye nnama naye temwalimu kalungi kavaamu kubanga chairman yeegaana abantu abo. Bakifeesi abali ku ttaka okwo abajja ne bawamba ettaka lyaffe nga baleetebwa Haji Beka, baleetebwa Bone, ne baleetebwa family ya Sozi, ne baleetebwa Adamu, baatukugoba omuzeeyi waffe ku ttaka mu makaage nga beetaaga bakakumutta lwa ttaka eyo n'adduka awanga asula busuzi yeetaaga buyambi. Bakifeesi baveeyo tukubira omulanga bekikwatako bonna okubanga batuyamba Bakifeesi okuva ku ttaka okwo. Ekyalo Luwunga bakitadde ku bunkenke nakati bayongeddeyo abalala. Bakifeesi gye bali balina amajambiya balina emiggo bayisa bubi abantu netusaba babakoleki babajjeyo. Tukubira disitulikiti y'e Mukono omulanga security President Museveni na buli omu gwe kikwatako batuyambe batuggyeko abantu abo abali ku ttaka e Luwunga. Abantu abo si balungi batutadde ku bunkenke. Muzeeyi waffe asula busuzi yetaaga obuyambi awamu ne famire ye. Mu 2015 amateeka ga liizi gagamba nti liizi bweggwako ettaka eryo liddira bannyiniryo naye ffe tebaatuwa mukisa ettaka eryo kuddira ffe ab'emmamba wabula gavumenti ng'eyita mu nsi y'e Mukono yassaako ekyapa kya freehold ekitalina kubeerako. Kakati tusaba obuyambi okuva mu gavumenti buli muntu yenna ali mu ofiisi ez'ebyettaka batulwanirireko naye ababbi bawamba ettaka lyaffe batutiisatiisa okututta batutiisatiisa otukola buli kimu. Tusaba buyambi. Muzeeyi waffe Nsubuga yadduka ku kyalo lwa ttaka eryo. Atuwadde We are innocent. All the cases they are lodging against us, we are not going to jail. I trust our court. We shall get justice. This kind of custom comments. si yangu.
Wikani Michael. Bajje babeerewo bali mwero wano wetutudde sembere tulabe nga tulwaniriza mu kitiibwa abali bubi asana era eri mudde maaso nga mulabika muveeyo eyo tukulise olugendo ono kansala obulonde ow'omuluka guno abagenyi bafube mwenda tusanyusa nnyo okubalaba osimbalala tusanyusa okulaba people who are here abali muku aba and you'd receive your vindication. Nchiera wembanga ddala mwe bannannyini abato era bwe kiyita kukuwa w'ekitine kigenda kimalayo ku kibira bw'ekitine ettaka lino bafuna obuyinza mu 2013 nfuna obuyinza mu high court ejinja okufuna obuyinza lwaki twafuna obuyinza twasiŋŋaana obuwandiike mu bintu bya jjajja nga jjajja asiba liizi ng'asibirako okukulamu mu 1916 tukulise olugendo ono Truly, God knows the truth. Katonda yamanyi ekituufu And now what I'm going to talk is the truth. byagenda okwogera nga tukuŋŋaanye wano bye bituufu Going back as far as the 1900s, agamba nti okubeera ddala mu 1900 eyo the great-great-grandfather of the Sozis, nti jjajja w'abajjajja ba Sozi Nasozi oyo they claimed that they had a Milo, nti baali bagamba nti balina Milo land wano but whether it was Milo or anything else, they sold the land. naye nga baleka baali batunda ettaka They sold the land to the governor of the colonial government. They sold the land to the governor of the colonial government. banaakolonial gavumenti zib'amatwale Now, when independence came, nti obwetwaze bwe bwajja all the land that the colonial government had, nti era gavumenti obwetwaze bwe bwajja ettaka lyonna bali bakolonials baalina oba abafuzi b'amatwale they handed it over at independence to the Uganda government, nti baalikomyawo ya Uganda and it became public land, era ne lifuuka ettaka erya bulijjo and Uganda Land Commission started to lease out. ekitongole kiba ettaka mu gavumenti kitandika okuliwa abantu mu liisi So, my father, to cut the story short, nti mu bufunze taata we omugenzi Katabanda Kiwanuka abasinga gwe mwalimanyi obulungi got a leasehold from Paulo Kaluleka Godo okuva in 1988. Kaluleka Godo gwayogerako y'oli yali enangwa chairman wa movement Mukono district eyafa That our people and us, we maintain the land because it is ours. era bo nga famire bagamba nti bateekeddwa okubeera nga batwala ensonga eno mu maaso y'okubeera n'obwannannyini era ettaka likyali lyabwe. However, what happened, those that have been pursuing us, not Uganda Land Commission, they've left us, but those that have been pursuing us have taken over, have unlawfully taken over this land by force. naye ababadde nga bawaabira lino ettaka balituddeko naye nga balituddeko mu bukyamu. They came and they chased all our people away with pangas, with sticks. era bajja ne bagoba abaali ku ttaka lino n'amajjambiya n'emiggo. There was one that had one or two that had guns. nti era omu oba babiri baalina emmundu Yes. And they chased our people away, and our people could not come back. era ne bagoba abantu abaali ku ttaka lino. Why? Because I understand Bakifeesi were brought from Kampala onto the land, and they're the ones that took our people off it, and they're the ones that guarded it, so that we could not come back onto our land. era ng'alowooza nti abantu abo bayinza okuba nga bajje ba Kampala bagoba abantu abaali bakuuma ettaka lino era n'okutuusa olwaleero tebaddangamu kulibeerako. balina ekyapa nga kya mayiro
your great-great-great-grandfather sold. Nti era jjajja wa jjajja basozi yatunda. So I want to know what interest do you have in your grandfather sold? Kiki basinzira kugamba nti baagala ettaka lino nga jjajja waabwe yatunda. There is a lot of damage being done to this land. Nti era waliwo okukosebwa okwonoonebwa okw'ebintu kw'amaanyi ku ttaka lino. You've killed all the crops. Nti mwayonoona ebirime byonna. You've cut down all the trees. Ne musala emiti gyonna. You've brought down the houses. Nti ennyumba zonna mwazikoona ku ttaka. Uniport. Everything has been brought down to nothing. Buli kimu kyonna kyayonoonebwa. Na ekyapa ekyaliiza okuva ku mwami Pawulo Kalule Kagodo. At this time the entire place was a forest. Era ekiseera ekyo ono wonna waali kibira. And he started to now chop things down and rearrange the place to become a proper farm. Era ne batandika okulongoosa okufuula ekifo kino faamu. LC1 chairman was part of that operation. Nti era chairman w'ekitundu ekyo ebiseera ebyo yali omu ku baaliwo nga bakola omulimu. Yes. Now, in 2004, the government brought out a law. Mu 2004 gavumenti n'ekola enkyukakyuka oba kye bayita amendment mu mateeka. That law allowed Ugandans to convert leasehold to freehold. Nti era etteeka eryo ne likkiriza Bannayuganda okujja mu liizi okufuula freehold. My father took that opportunity. Era kitaawe n'akozesa omukisa ogwo. And he converted this land from leasehold to freehold. Era n'akyusa ettaka lino okuva mu liizi n'alifuula mu bwannannyini. And it continued as freehold. That was in 2007. Era mu 2007 n'akola mirimu gye ng'agenda mu maaso mu mbeera eyo. Ttaka Nsubuga gwe mmanyi obulungi asula waggulu wali. Took us to court. Took my father to court. Era n'atwala taata woono omwami Kiwanuka mu kooti. Also, as a defendant was Sozi and Nasozi and Commissioner Land Registration. Era mwami Ttaka Nsubuga bwe yali ng'akola ekyo okugenda mu kooti yali alaga nti ali mabega wa mukyala Nasozi ne Sozi. Nti bano mwami Sozi ne Nasozi baali bawawaabirwa. Yeah, so defendant number 1, my late father. Defendant 2 and 3, Sozi Nasozi. Defendant 4, Commissioner Land Registration. Nti era yawaabira abantu basatu. Yawaabira maama Nasozi ne mwami Sozi, n'awaabira taata woono mwami Kiwanuka Katabanda, n'awaabira n'ekitongole ky'eby'ettaka. So now, ono yaliko ddala obuzibu kubanga omwami ono yagenda ku poliisi y'ennama neŋŋamba kansabe permission banzikirize nzijeyo emmere. Mukama wange bw'anajjira nja kuba nzijeyo emmere yange oli mukozi we oba wali olimira bibyo? Ye yali tamanyi kigenda mu maaso abadde taliyo. Angamba oli chairman ne musaba nzijeyo emmere yange kubanga yali nnyingi. N'angamba agenda nze bali njogedde nabo Abafakini tebajja kukolako kalabe bulabe n'enzija. Sebanyabo obwasooka bangoba n'engamba ndowooza leero kati kolo n'ensaba ono. Osi n'amukubira essimu gana amazima ndi mukazi mu Advent. Bayibuli egamba beera mwesiga okutuusa okufa. Nange ndikuwa ekirabo ky'obulamu. Omwami ono n'angamba gwe genda mu faamu gyeyo emmereyo. Abasajja ne bankuba, basajja ne bankolako obulabe. Ekituufu nze tebansasula ku mmere. N'abantu be najja nabo okuguza lumonde ne muwogo nabo ne babakuba omu ne bamumenya okugulu. Era natwala fayiro yange gyeri ne lifarensi gyeri ey'Mukono. Oyo baali bagenda mukwata naye ne ngamba kamusonyiwe. Ninde Mukama wange amala okujja ebintu bino bigende mu maaso. Nkuba emiggo era ne ŋŋenda najjako ku poliisi oyo omukyala ali emabega yandabako ku poliisi yawa nga bankubye. Ne ŋŋenda n'ejjambya gye baali bagenda okuntemesa ne bantwalawa Mukono ku poliisi. Ku olwo nali sobola kutambula nga bamaze okunkubakuba. Bankwasa ejjambiya ne baŋŋamba saawa ebitooke ne bankuba amagulu. Omwami oyo ayitibwa Sula taata Maluko baamuyita ne bamugamba nti akakyala kano okamanyi. N'agamba ako keetaaga kufa. I believe ebyo nkimanyi. Mugemakaddu Musalule chairman w'NRM w'ekyalo kino ate vice chairman w'NRM w'omuluka guno gwa Mpuma mutwala ebyalo 13. Maama nze ensonga ziri bbiri. Ffe tetukayanira ttaka ng'abatuuze kubanga abanene b'ettaka balina ensonga zaabwe bajja zimala.
ffe tuli mukama waffe Madamu Stella yatuwa we tulimira. Nze wenimira maze emyaka 15 nga nnimirako kuno kona kwaliko abalimirako. We bajja bano abantu baatutuuza ne tuwandiika banonda okuwandiika naye olukiiko lwayirukolerako abali bakolerako twalina olukiiko mwami Okune Justine ye muwandiisi waffe yatuwandiika abantu 103 ne batugamba mu bulungi nti bagenda kutusasula era emmere yaffe bagenda kujja batubalirire batusasule. Ekyaliwo bajja nga bagamba emmere yo enkulu abamu babakiriza ne bagirya, abamu tebatukkiriza. Nze ayogera naawe eri wansi emmanga nalinawo yiikemu n'ekitundu eya lumonde, nina ne kasooli ne lumonde mulala yali awedde okukolebwa. We bajja haji ataleka enkofiira oli saba oyimirireko. Nze nabagambye njagala mbabulire mazima, haji oyo yajja kuba abamu tetwamanya nti bagenda kusasula. Basasulako abantu nga 20. Eyali eguze twali tutegeezezza abakulu bano ne batugamba nti abayina enkulu bo bagirye, abayina ento be bagenda okusasulwa. Eyo ensonga yasigala ng'ekyali mu ddiiro, era kyemmanyi bwe bali bawulira abalina okusasula era bayina okuteeka enteekateeka eno okugenda mu maaso. Nyaba omukono abantu bayina obulamu obw'eddembe we bali. Era kyenva ngamba nti tuli wano nga tuhandolinga ekintu ekiri mu kooti, naye era si kya bulabe nti tuzze wano olw'okuba tuli mu kintu ekiri mu kooti, wabula tuzzeeko kuyamba kooti okusobolako okuleeta eddembe and to avoid emirembe etono and bloodshed. So olwaleero tuzze wano olw'ebiwandiiko ebyatuleetebwa mu ofiisi yaffe, wadde bulijjo nga bulijjo bwe bijja we verify whether it's a court order or an injunction or what, we verify with court, because ennaku zino nategeera nti ebintu ebimu bikolerwa ku NASA ne bamala ne babireetera officers mu office, gwe n'omala n'olowooza nti byabuleetedde byebyo, naye ogenda okukomekereza okwetegereza ng'ebintu babikoledde ku NASA ne babituleetera. Ndabye nnyo ab'ebitiibwa abatuuleyo mu office abanene nno nga balina n'obumanyirivu mu bintu bye bakola. Oli nakukubira ng'ali mu ntebe ennene n'akugamba nnyabo oyo gw'otawaanya ayina ekyapa, oyo gw'otawaanya ayina ebiwandiiko, wabula oyo gwogezaako okuyamba talina kintu kyonna, naye ng'ebiwandiiko bye baŋŋamba bicupuli. Bani abakola ebyo? Baministers abamu mu offices zaabwe ezenkulu besaagala kumentioninga mannya because I must stay respectful. Batuula omuntu ng'ali mu office ehandolinga eby'ettaka n'akugamba nti abo booli mu kutawaanya be bayina empapula by'ebiki, ebyapa n'ebintu ebirala ebyetoolererwawo. Naye ne weebuuza bino ngenda okuverifyinga ng'ebyapa ebinsanze wali bicupuli bulungi. Nineebuuza bakama baffe bano abatuula mu office ne bataverifyinga bintu, tugenda kukola tutya? Kyenva mbagamba nti nze lwaki ntera nnyo okuverifyinga ebintu? Namanya nti Uganda kati tulina amagezi mangi nnyo, they can create anything ekitaliwo mu nsi. Kati Abannayuganda abamu twefudde ba Katonda, we are creators now, so they can decide to create anything ekitaliwo. Kyova olaba abantu abamu batuula mu office, they even create power, false power. Oli omuntu ne yewa amaanyi ag'okubonyaabonya banne because atudde mu office emuwa amaanyi, n'osanga nga balina this kind of false power, creation of power that I don't understand. Olina okufuna amaanyi ago ng'oyamba abantu bannansi kye batuteera mu office okukola ki? Okukola. Lwaki njogera bino? Nti n'abakulembeze abalala abali wano tweddeko tuleme to get that kind of false power. Simanyi kwogera false power mu Luganda or in any vernacular language, olulimi oluzungu lulina engeri gye lwatukyamya nti tusoma mu luzungu ate ye yatuula ku ttaka lino bw'ava mu nsi madamu oyo n'akola ki? N'asigalawo. Mu nsonga eyo yali taata w'oyo
nga bakayanira ettaka lino so za Abdalatiifu Wamala yimuka Nasozi Florence yimuka abo nga beetwala n'aluwa ne taata we Kiwanuka Musenze kati omugenzi kati omwana yasigala akola ki ayimiriddewo tuba tuli awo ng'ebintu bitambudde emyaka kumpi 2 Hajati Aisha najja aluwa Hajati Aisha kale kansitule famire ye mama eyimirire ku lwa Nsubuga ku lwa Muzeeyi Nsubuga eyo famire nayo nekola ki tukwatagana bannange famire eyo taata waabwe najja nga naye y'omu ku beewandisizza ku ttaka lino nga naye agamba nti naye lirye kati ne tubeerako ne paati 3 simanyi oba ndyoke ntegeera amazima so kati mbasaba bannange mukuume eddembe kooti eryoke etuwulire ekyokukola eddembe polisi weeri because bwe munaabatawanya bamanyi ekyokubakolera awo nga anti-corruption ebatwala mukama abakuuma kati kati ntandise okumanya babano n'abakuumi b'eddembe bagamba there is a lot of kati bano baboka mutuuza ekiseera ne mubasiba emikono because kati bano abapoliisi abali wano okukuuma eddembe lyammwe n'ebintu byammwe wayingira mu anti-corruption abeera nga katonda waabwe anti-corruption unit enaku zino yafuuse something I don't understand because now when these people are handling and anti-corruption comes definitely they will hide themselves. That one I have seen. Kati engeri gye muŋŋambye nti mulimu anti-corruption muntiisizza now naye kambabuulira abannayuganda listen muleme kwekooya anti-corruption ehandolinga corruption tehandolinga mataka mpozi ng'oli mubbi w'ettaka ng'oyagala kwekoobana nabo oba ettaka ly'omuntu because they have this kind of power balina mandate ebakkiriza okukwata okusiba okuromandinga n'ebyo byonna ng'oyagala kubba ettaka ne wekoobana nabo naye anti-corruption muleme kutwonoonera gundi yaffe banange mumuleeta ebizibu mugenda ne mujjuzaayo essente bano abantu ne bakyankalana they cease not to see again or to think Abanayuganda n'amawulire abandaba anti-corruption ehandolinga corruption mu ggwanga tehandolinga mataka mulekera okuleetera abantu ebizibu mumuleetedde abantu ebyo ebizibu kuzi mugenda ne basuula ssente mu maaso they cease not to understand again bo balaba ssente awo bye bakola anti-corruption tekola mataka unless mulimu abakozi aba gavumenti nga balina ebintu bye bagenda bakola beyisizaawo obanga owa gavumenti omukozi yali mukubba naki anti-corruption wegira negamba gwe ssebo this is corruption otawanya abantu or something to do with corruption nete handolinga mataka bino binsangayo mu ofisi nabyo kati sikyabitegeera naye buuza muka tulina okubuuza omukulembeze w'eggwanga atubulire mandeeti y'abantu bano naye tugitegeere tewali kintu kirala anti-corruption not anti-land and grabbing and whatever it is and taking what doesn't belong to people. And corruption kigambo kimu tekirina any other definition. Kandi badenga batusibira balandu grabbers maybe. Nga balandu grabbers nabo ba government because that's corruption. Wabera balandu grabbers police deal with those people and corruption teyina wegira. Era kati nze meeting njimaze bwe mungambye anti-corruption mwerinze maze. Mukyala Stella, Uganda Land Commission, Commissioner Land Registration, ne Ssaabawaabi wa Gavumenti tebakkirizibwa oba abantu abo
abalina obuyinza ku ttaka lino okuva gye bali tebakkirizibwa kukola bino wammanga, tebakkirizibwa kutunda. Madamu Stella, tokkirizibwa kutunda. N'abantu bo bonna abaali ku ttaka tekuli akkirizibwa kukola ki? Kutunda. Okuliizinga, temukkiriza kupangisaako omuntu mulala, abaliko be baki? Beebo. Okukyusa mu bwannannyini, oba mukyala Stella n'aguza chairman ettaka n'amusayiningira transfer form nti nkoze ki? Nkuwadde, tekikkirizibwa. Oba mu ngeri yonna eyinza okukyusakyusa mu mbeera ettaka mwe lisangiddwa nga bataddeyo omusango okutuusa ng'omusango guwedde. Kati ensonga ereese Madam Fiona wano kuteeka bino mu nkola. Ekibuuzo kiri nti Oden we baagiweera n'ebigenda mu maaso ku ttaka ebireeseewo embeera eno, embeera yali etya? Chairman abasooka okunnyonnyola ekibuuzo ekyo.